Okusaba okukulembeddwa mbwana mukulu w'ekigo kya Mitala Maria, Reverend Father Moses Sebunya, yeebazizza nnyo omukyala Muloni okwagala ennyo Katonda, kubanga abantu abasinga bwe batuuka ku birungi tebajjukira Katonda, era nga n'abamu ebintu bye bafuna bye balabanga Katonda waabwe. Ono akuutidde Minisita Muloni okubeera ow'amazima mu buli kintu ky'akola ng'aweereza bannayuganda. So as you sit in your docket of energy, which everyone will be coming, it is a very serious one. I want to remind you that you are not there by accident, but it is a mission of God. And to carry out the mission, 5 years they saw you had not finished. You are there to finish your mission. As God has favored you and loved you. Minisita Irene Muloni agambye nti abadde alina okwebaza Katonda kubanga Pulezidenti Museveni yamutaddemu obwesigwa okuddamu okukulembera minisitule eno so nga bye yayitamu mu kalulu tebyali byangu. Pulezidenti okubanga andese mu kifo ekyo kiraga nti alinamu obwesigwa. Omuntu bw'akubeeramu n'obwesigwa n'obanga emirimu ogiddusa bulungi by'ayagala obikola obituukiriza emirimu gitambula ekintu ekyo kikulu nnyo. Inginiya Muloni asuubizza okukola ennyo okubunyisa amasanyalaze mu Uganda naddala mu masoso g'ebyalo okusobola okutumbula obulamu bw'abantu era nga kino kyakuyamba bamusigansimbi okuteekayo amakolero okuyamba ku by'obulimi n'enkulaakulana. Era okulaba nti eggwanga lyaffe n'embeera zaffe ng'Abannayuganda zeeyongera okubeera obulungi, tulina okulaba nti tutuusaako Bannayuganda ebyetaagisa ng'amasanyalaze. Era munnange wa finance ayogedde nti mu myaka 5 agenda okulaba nti ssente z'anaaba anyongera mu minisitule yange zibeere nnyingi ndyoke ndabe nti neeyongera okusaasaanya amasanyalaze gabune eggwanga lino lyonna. Minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija asinzidde wano n'aweera nkolokooto nga bw'atagenda kukkiriza muntu yenna okubba ensimbi z'eggwanga kubanga kino kizza emirimu emabega era n'akikola kanaamujjuutuka. Anybody who is playing with the government resources, that one will disappear in very, very, very fast. And I'm making this statement very serious, I will assure you. You heard me say it in the budget speech for the president, which I made as a member of parliament for Buyanja. Now I'm speaking as the Minister of Finance. Ye minisita w'ebyamatendekero aga waggulu John Chrysostom Muyingo yeyamye okutumbula ebyenjigiriza ng'akolagana ne Muloni kubanga wakutuusa amasanyalaze ku buli ssomero okusobozesa abayizi okusoma obulungi. Support the NRM government, support our president, support the Minister of Finance, but I'm able to take all the children in this country to school. Okusaba kuno kwetabiddwako abantu bangi nnyo okuva mu gavumenti wamu n'abakulembeze ab'ennono.